Mukisa Ronald ogenzo tutuusaako emboozi eyo nga Uganda yakakakasa abantu 89 okubanga balina ekirwadde kino ekya COVID-19 so nga ku lukalu olwa Africa abalwadde kakati bawera emitwalo 4,551 ate nga abakafa kakati bali 1,812 so nga abakawona kati bawera omutwalo 1,542. Tugenda kubanga tweyongerayo ekasese wali abazira kisa abawadde abatuuze beeyo emmere bibadde bikyalibwe bityo bo abavuzi ba boda boda ne bagumba ku ofisi ya RDC nga bagala babawe akawunga ebijanjalo ne sukali basobola okutwalira abeewaabwe tuwayizaamuko nabo ne batubuulira embeera ey'omuggalo nga bwe bayisizza. Ensonga z'emmere mu biseera bino eby'ekkoligo zifuuse za kwetuukira ew'ababaka b'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti ekasese abavuzi ba boda boda bazinzeeko yafeesi ya RDC nga baagala akawunga ebijanjalo ne sukali batwalire abeewaabwe kuba tebakyakola. Bano bazze bagoberera loole ebaddeko obuwunga nga talina waabeegubako nti emmere teriiwo. Bano batubuulidde embeera ya kalantini n'ekkoligo eri basibira awaka bwe libayisizza. Toma biteresiringa kaposho wandikire kilita 5 bitubakande alwe eposho alwe yabamatuheyi alwe quality si babulanga ni ingane nambini kanamanga langera ukakapusho ka namalangere kabulo echihotia kimba eralangere tamalia ndeke dete poshe isi namba ikolita tukoronda yani quality namba 3. Yamuganyi Joshua akulembeddemu abawadde emmere golokosezza aba boda boda atangazizza ku bye bawaddeyo omuli n'emiti gya sabbuuni. Is worth 10 million. The office of the DHO already paid the fuel 2.5 million for Shell concession, and they have already begun using it. Then you're also going to supply 110 liters of jig to health centers that we are dealing with. There are 22 in the district. So that's what we shall also. The staff will take it to them. Omumyuka wa RDC ekasese Joshua Masereka asuubizza abawaddeyo nti ebintu bakubituusa bulungi kubali mu bwetaavu. We are very, very happy and we are saying really God should give you again. Thank you for extending that giving hand to the community of Kasese which is needed. And we promise that the food you have given us, the fuel you have given us, the soap you have given us, we shall utilize it properly. And we have a community which is no more starving. Biatumusime Gerard, Salt TV, Omunyo.